Shalom. Mwana buchangadaga nawe lwatipisi kana kuja wala mama nendaga ne pisi mama emalago pisi mama bakisa kino ne bakutuma amanya munango bati bafuze mkyala nandange kiganyi mumulabye mukubira kusikola mukubira mama nemba nabonera jinje kambala nama nemba nabonera jinja nenzibe njala olwadde mama nensula enjala ndisula pisi wowe abasasira yebatuwa kajaye naye nze nkozentya pisi wange ngozentya pisi wange ono pisi munange wemera nawe mpulira bulungi mama mpulira bulungi mukwa
This one, she cannot even recognize the cow. When we allow her to go there, she cannot Nasembyo n'okusayininga mu kitabo nabadde wano z'okulaba ekkubo lyange lye tugize ndabe kitalo nnyo nzibula bannabadde wano eggulo nzize okulambula biri bitya abaana n'embeera nabo nga bali ekyemisana kwega kiyonkubye wala nnyo kugawulira nga tokitegeera. Hey, the number is?
Tomuzizika. Omusaayi gukomewo ku bwongo bwe. Kwatako mama. Ukwateko. Tomutya kwatako mama wo. Muyite mugambe mama. Mama. Mugambe wano mu Kisoga olunaku lw'eggula akawungeezi enjege yagudde mu ssomero lino dormitory y'abaana abawala abato n'ekwata omuliro era abaana abawera 11 kiteeberezebwa okuba nti bafu abalala batwaliddwa mu malwaliro ate n'abalala ababadde mu dormitories endala bo we bali balamu. Kiseera kya nnaku amaziga mangi twagala okusaasira buli omu ali wano. Nsanyuse principal waffe abadde mu ddwaliro yakadda pressure zaadde zimukubye neebaza buli alina kye yakoze abasomesa abakozi okulaba nga bataasa embeera. Poliisi nga bwe mulaba ekyagenda maaso n'okunoonyereza. Nze nga ssentebe wa district olunaku lw'eggulo nabadde wano nembeerako n'abaana abo nga bali ekyemisana n'ennambula classes. Tubadde n'omugenyi omumbejja ava e Bungereza agenda okukyala mu kifo kino n'abakungu abalala bangi. Kale twazze wano okwetaba mu nteekateeka n'okulaba bitambula. Kya nnaku kibi nnyo tukeeredde mu mawulire ga biwoobe na ntiisa olw'enjege eyagudde wano. Kale twagala okugumya bonna, twagala okuvumirira ebikolwa bifaanana bwe biti kubanga bibi nnyo okutwala abaana bano bwe batyo abatalina musango. Kyabadde kibi nnyo 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 era tuli mu maziga g'amaanyi. Birmingham police yali ku Lwokusatu okuva e Bungereza yajja nerawuna ekifo ne batugamba omugenyi agenda okujja tateekwa kwogerebwa kiteekwa okubeera kyama kya nnyo kubanga asikiriza obutujju. Tuuse mu kitundu kyaffe wano Empumu ku ssomero lyaffe ery'abazibe y'ennyamiza. Abaana 11 okusiirira ne baggwawo, 7 bali ku biwundu eby'ekitalo batwaliddwa Kiruddu. Twebaza nnyo poliisi, RDC, ttiimu yonna, Regional Police Commander, Minisita Nsamo okuva mu minisitule y'abavubuka n'abaana bonna ne bannameeya, ttiimu yonna ezze okudduukirira. Katusabe Mukama asobozese abaana bano okuwummula emirembe atagumya essomero ne bakadde baabwe. Naye mbeera yatiisa nnyo 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 nnyo. Enjege yagudde ku ssomero lino eno kitalo nnyo era tunyigira oyo omuntu omubi eyatuteekeddewo embeera eno eri abaana baffe. Naye mu buli mbeera tubeeramu n'ekyokuyiga. Mu mbeera ya leero ku ssomero lino erya Salaama tubadde nga tugenda mu masomero mangi ne tugalambula era ne tubawanga guidelines butya amasomero bwe galina okubeera. Naye bw'otuuka ku siini yaffe eno olaba ng'omwana ne bwe yandibadde alina omukisa ogusobola okutaasa obulamu bwe amazima teyagufunye. Era mu mbeera eno nkubira abamasomero mwenna muzimbe amadinisa nga muteekamu evacuation spaces nga mulekamu spaces abaana ne basobola okufulumira in case of any accident. Omwana ne bwandibadde nga muto naye nga bwagula edinisa amanyi nsobola okufubutikirawo wansobola okufulumirawo twandibaddeko abaana betusobola okusevinga. So mu mbeera eno nsaba aba Minister of Education, ba inspectors b'amasomero, ba engineers baffe aba district oba essomero lya private oba lya gavumenti, nsaba enjege eno ekome wano eno naye omulundi oguddako tugende nga tugamba amasomero gaddemu gazimba amasomero ku plans entuufu ez'ebizimbe naddala ebya dormitory bwe biteekeddwa okubeera. Kisunira bulungi olw'ensonga nti abaana bonna abadde baffe
wange yawonye n'ekinkosezza kuba abaana bonna abadde bafa abaana bafiiridde bangi ne Mukama agumye abazadde ffenna atugumye omuntu eyakoze ekintu ekyo amusasule kimugwanidde kuba yatuttidde abaana nsuubira ki gwavudde ku kirowooza tetunnaba kumanya oba okitegedde ssaawa mmeka bankubidde essaawa zibadde mu 10 nsula bombo nenvuga emmotoka nensobola okutuuka ku ssomero nentuuse owange musanzeewo muddo mu nnamba subi ataafunyeko wadde kamugo konna ali bulungi naye abaana bonna baasiridde abasinga amanya bampita Settenda Johnson abaana 6 ku baana 30 abadde basula mu ddoomu abaana 6 be bali ku bitanda owange ndowooza ewa 7 abasigadde bafudde yanza ssebo naye Mungu atugumye agumye direkita waffe nnyini ssomero owange yawonye naye mu ddoomu ennamba ye yavuddemu omu abaana bonna bafiiridde bamutana kimuli kimu bameka abafiiriddemu tugyaye mwafiiriddemu abaana nga 20 owo yawonye wange yawonye era mulina waali awo Obuluji wage emengo bulete mtwalo chena tusokosa mwana maso nene balokosa mwana mama kumogena mukwana mama bisiwango bude wala wandi bade ko munange biso bude wala bitine mwana manene mengozi nemere yo munange kabakujemu amaso munange nalisimeti ndakukomyawo naye munange nababo mwena n'abatuwuliriza amakya ga leero nze Fatuma Nabitaka ndisaba RDC wa Mukono District ekiro kya leero tufunye ekizibu wano ku ssomero lyaffe ery'abaana abatalaba wano Esalaama abaana baffe ekisolo kyabwe eky'abaana abato bwe kikutte omuliro obutanaba kumanyibwa oba okumanyika kiki ekivuddeko omuliro ogwo abamu bagutankana bagamba oba masannyalaze oba ttala mu kisulo oba kiki naye nga kyannaku nnyo nti abaana baffe 11 bagiiridde mu muliro guno abaana abato abatalaba abateesobola naawe bw'oba okiwuliriza kinene nnyo kiruma era tusaasira abazadde b'abaana bano abaana 7 bataasiddwa naye nga bali mu mbeera mbi batadde ekisoga naye tulagidde DHO aleete ambulances abajjewo babatwala e Mulago babeere nga bafuna obujjanjabi obw'amaanyi okusingako awo twebaza aba Helona n'abayambi bonna abasobodde okujja okudduukirira abaana baffe okubasobola okulaba nga abo bataasibwa Mukama nga bw'akuuma waliwo abaana ba survivors abasobodde okuva mu kisolo kino era tumwebaza era tusaba n'abaana abali mu ddwaliro ayongere obbateekako obujjanjabi n'obukuumi basobole okuba nga embeera eno bagiyitamu nga tebafudde kireeta entiisa nti essomero lino libadde liteekateeka okukyaza omumbejja muwala wa Queen eyakaziikibwa e Bungereza ng'era abadde awakukyala wano ku lunaku olwokutaano naye era katusuubire nti kino kye tulina tekigenda kutaataaganya mbeera yonna ajje akyale tulabire ddala butya obuyambi bw'abadde agenda okuwa oba oli awo asobole okubuwa tulabe butya essomero lino bwe lyongera okusaasirwa kubanga essomero lino lya gavumenti liyamba abazadde kuba mwena mukimanyi nti abantu abamu. There was some light which came in the dormitory that we were sleeping. Unfortunately, because the children are blind, they couldn't know how to run out of the room, and there was only one exit, the place where they have been sleeping. The matron was able to escape, and maybe she will give us more information. 7 children have been hurt, they have been burnt, and I'm happy that the administration of Mukono local government has already supported those children to be taken to the hospital in Chirugi. And also the remains of the other children, especially that they are going in for exams. So we pray that God rest the souls of the young people in peace. Thank you. Eyo ssomero yinza okwogerako naye kyemanyi security details ze badde bamaze okujja wano okukebera ne bakkiriza nti tewali security threat eyinza okumutuukako
ne bamuwa go ahead okujja wano mu Uganda n'okutuuka kuki mu ssomero. N'abasirikale bafa bakeesi badde bamaze okujja wano ne bakakasa nti tewali obuzibu ye ateekwa okukola ki okujja tugenda kukola ki ogwaffe ogumuwa security naye kati ebiddirira simanyi kati naye bali tumuwadde ki go ahead ki ajje. Yes, let's get those. Ekikezezo olwaleero ssaawa nga 7 ez'ekiro twafunye amawulire nga tugamba ba amawulire nga batuyita nti ssomero ya Salaam School of the Blind ekuta omuliro. Poliisi yaffe eyamukono ne basitukirawo batuusewo nga abaana bamaze okufa abaana 11 nga bamaze okufa ne bagezaako okutaasako 6 babataasizza ne babatwala mu ddwaliro wano ku Kisoga kufuna obujjanjabi. Wenjogerera kati sobola kugamba nti kiki ekivudde ku mulimu okubeerawo eyo tukyagenda maaso n'okunoonyereza naye waliwo ebi-exhibits byetutanze okufuna eyinza okutuyamba mu kunoonyereza kwaffe naye mu kiseera kino tujja kubagamba nti omuliro guvudde ku kino naye okunoonyereza kukyagenda maaso. Tusaasira nnyo abafiiriddwa abaana baabwe tutuusa obubaka baffe. Yes, how can the